Neyanza erinnya n'eddoboozi Zeka ya Bulamedi nga 005 Wakasanga Town Council. Mbadde supervisor wano mu Kawempe North, naye obuzibu tusinze okufuna mu Kawempe abasirikale bangi nnyo bifo ebironderwa bagezaako okubanga bayiwa ab'ebitongole by'okwerinda bangi buli we tulondera ne kireeta problem nti abantu bafe abasinga batidde okujja ku polling station. Kyobola abantu ennamba ntono nnyo eri mu bitundu ebirondebwamu bataddewo okutiisatiisa ennyonyi ziyitaayita buli wamu. Tugamba nti kyebakola kyabwewussa okubanga abantu bagibwako eddembe lyabwe mu kulonda. Essaawa zino buli wotunula magye, buli wotunula poliisi, mbaddeko sayidi z'ennammere eyo nga waliwo abasirikale abeetoolodde wansi basazeeko ekitundu wansi baleseeko okawoyingirira, ate abantu olumala okulonda babagobawo ne babagamba mugende mujja kudda lwaggulo. N'olwensonga eyo n'abantu baffe bongedde okutiisibwatiisibwa, naye tukakasa gavumenti eno tekkirize mu maanyi g'abantu, bakkirize okusalawo kw'abantu. Mu kaseera kano buli woyita byakwerinda, buli woyita byakwerinda bongedde okutiisa abantu baffe, naye tubagamba beetereze kubanga kano akalulu ka bannayuganda, eno constituency ya bannayuganda balina okuweebwa eddembe lyabwe erironda omuntu gwe baagala. Tewuyinza bakakaatikako omuntu gwe bataagala, toyinza baleetera omuntu gwe bataagala, gwe olw'okuba olina ebigendererwa byo, olina by'oyagala okuyisaawo. Tubakubiriza bongere bannayuganda bayongere. This is the complaint here. That's what I'm told, and that's why I'm here. Which kind of complaint? I hear somebody who is not even who is not a voter, who is not a registered voter, came here and forcefully he wanted to remove some of the agents of other candidates. He wanted them to be out, and he was trying to push people who are non-voters also to vote here. That's the information I got. It's a reported speech, and that's why I'm here as one of the observers of this election. So when are you going to rectify it? It's already been rectified. That's why the place is already calm. The situation is calm, and I want to assure the voters of Kawempe North that this election is going to be peaceful. There's not going to be any commotion, and we will not allow any commotion. We want these people to vote whoever they want to vote. The one who wants them to represent them in parliament, they should vote, but in a peaceful manner. That's all we batakatero bururo mbuteka konkani twenka team ya narukora ringa ba supervisor turiyo ntureba ngo twatahembera yo nango abashije tubabasa kora ki tamo bururo buri extra ntwenda batakata mo bundi bururo tutahembera yo na okuba bari abantu bariyo ne bahesente bakwenda ngo batemo bururo bwinji konkata hembera yo natureba ngo tibakora ki ngo tibatamo. So ntuteka ngo buri kimwe cyatambura je twaguma tukaremesana n'abandi bari mu bikiweke bindi bakaremesa akaroni kawasa kwija kurugama. Wabenga ti wali omuntu yenna atawanya wabyakwerinda obwebyokwerinda jangunga walunga bakuyisengo abembera standard distance 5, 10, 50 meters away. Naye wali bali mukubo mwenyine na mbalabye ekyebando gye tuva bali mukubo mwenyine abantu bayitugulo omuntu wa bulijjo bali mukubo etwalo omuntu ku polling station. Yes, etwalo omuntu ku polling station. Ekyebando gye tubadde ne doctor mukubo mwenyini na wano wenyini wano temulaba wali mburoka eri mukubo abantu bayitawoka mukalulu akalungi akemirembe okiryalingira omuntu wa bulijjo natambula nagenda nalonda namanya nti safe okulonda. So far okulonda tekunnabeera kubi nnyo lwansonga embeera onzikaka mu kusaide ekitundu kino kyeffe kyetumanaginga guno omuluka gwa Kawempe tu omuli Kiganda, muli Musebagala, Nammere, Tula, tewanabeera wabi nnyo. Naye nga omulimu gwaffe kugezaako kulaba nga embeera esigala nga nzikakkamu abantu bajja balonde bulungi, temuli kuteekamu bululu, bwe buvunaanyizibwa bwaffe obwo. So far tewanabeerawo okugamba nti embeera mbi obeeramu okubuusabuusa nga kino kiyinza okuba bwe kiti nokola ekyetaagisa okulaba nga obubi obulu tebubaawo nnyo. Bano akalulu baagala kakaatika ku muntu atategeerikika ku bannakawempe. Naye bannakawempe njagala okubeebaza mwenna abandabye era abazze ne mujjumbira okulonda kuno nti embeera y'okutunda Kawempe North tejja kusoboka. Abantu baffe bataddewo embeera
ey'okuleeta obululu obutiikinge bajje babukakatike mu box ekyo tekijja kusoboka. Etteeka ligamba omuntu womala okulonda ddembe ly'obutadda waka osigale ng'okuuma akaluluko kasobeera nga tosigadde mu polling center mita nga 3-2 zikumala okutuula awo mu ddembe. Abantu baffe baadde batudda ku kisaawa awo ku madaala mu ddembe, naye bino ebitongole ebikuuma ddembe biyitirivu ebizze. Nange kennyini ng'omubaka tebantidde kunsikambula makooti mbabuuza nti ensawo ziri 3 zikola ki wali zirimu ki? Kyokka kyenjagala mundage kiki ekirimu nve wano. Ne badda mu gymnastic, badda mu higihaga, mu mbeera efaanagana bwetyo bangaye bakubye ne munnamawulire. So embeera mbi bagezaako kulaba ngeri ki gye bakola ensonga eno, naye nga njagala kwebaza bannakawempe nti